Semakula bwafuna ekimwongerako mbeera n'essanyu omanyi nina gwenva okunyumiza lutalo ti zaali bbiri ne baŋŋamba waliwo abavubuka bakwetaba ku reception awo neŋŋamba abavubuka ki ye banjagaza ki ebiseera ebyo nalina emyaka 29 nga ndigita nga ndabika bulungi nenga abavubuka ki endo basanga bali basatu Geoffrey Semakula ne Mayinja embatunuulira nembayitako nga sibe bano negera reception nebanga boolesa eri ku reception ya Kaboozi be bakwetaaga ovubuka buno bunjagaza naye komawo nembula ne baŋŋamba tuli bayimbi tubadde twagala ofuuke mukwano gwaffe otukuba ennyimba zaffe naye bannange ng'obuvubuka obuŋŋamba okuba ennyimba bansikiriza ati buyimba mmwe munnakye muyimba mmwe ne baŋŋamba tulina tuwa omukisa nembakuba ndokuwulira nno nga bayimba ngano obuvubuka bwandibanga buyamaanyi okuva olwo sadda mabega kubanga bonna nga bebagamba Katonda bwagamba nti abasatu bagenda oba 10 bagenda omu yeyadda omu yakomawo nangamba ze njagala okuba ennyo nyimba omukisa nenga kale ngenda okuwulira enyimba zayimba nnungi nemugala leeta neddala okuva olwo siddiriranga paka kati oba aleese eki oba aleese kuba bukubi nga musajja aleese era bwe twakubire nga leero luno tetuluwulirako ze tofaayo lw'emyezi ng'esatu ojja dduulira kinyamba kyoluvannyuma lw'emyezi 3 ate lukulaki lukwatayo Semakula nkwebaza okunzikiririzaamu ate nange nekukkiririzaamu tutambudde ebbanga liweze sinina kyenyinza gamba nti bwenkubira Semakula nemuga nti kino wayinza kuŋŋambira esaa sigenda kino nina olunaku lwensinga okujjukira era olwayongera okuba nti mwagala bampaako saspe ku Kaboozi ne baŋŋamba emyezi 6 giro tumbulamu kwalinga kungoba naye nga nalinze ndowooza bampadde saspe Semakula najja nakubira naŋŋamba oli buwale mugambika nanga atulina ekivulu wano kuki ku sports video kireka jangu nemugamba sikyayagala kubeera mu bantu sikyannamaanyi nangamba jangu naye olunaku olwo saamanya ti Semakula mu mmotoka ye era naye ayinza okuba takijjukira yali antereddemu enkota y'ettooke nanteeramu kiro z'ennyama nanteeramu enkoko nateramu omuceere biki byonna ebyewaka byetagisa omuntu nga talina mulimu n'abimpa naŋŋamba nampeerako ne ssente enkalu nanvuga bulungi nnyo nantuuseeko ekivulu bwe kyamu okuva olwo neŋŋamba omuntu ono yandiba ow'enjawulo naye ate teyakoma awo n'akuŋŋaanya abantu ne bawandiika amabaluwa eri mukama wange Maria Kiwanuka ngenda okuddamu nga Maria nkubira ensonyi wegenda mwogeza Sarah, how are you? I was like, I'm fine. Where are you? I was like, home. Can you come? Come right now. I was like,
era okuddayo ng'agamba togenda kuddamu okukola ne mugamba wangi nagamba amabaluwa ge tufunye wano gabadde mangi naye omuntu asinze okuvuga ekintu kino bamuyita Misa Semakula wamukolera ki bwe nadda ku rediyo Semakula ye yafuuka national affair program ya era bonna ku rediyo bambuuza ne mukama gamanyi nti bw'atakubemu ku Semakula abalina ekikyamu naye era bagenda okulaba bwevugayo 3 nga ndeeta olwa Semakula kwebaza nese kwebaza kubanga ekyo bulijjo bali tukimanyi tewakikola naye kyasigala ku mutima kwebaza okuba n'omukwano ate kwebaza okuntegeera nange nekutegeera abazze mwena okubeerawo kululwe tubeebaza mukama mwenna mwemuva wano abatambuze bulungi ate tudde mutusinkane mu byesanyu ebirala mukama abankulumire olunaku nzikiriza leero lwankwe mboziryamu no bwe bazikulyamu so tetulina kyakukola njala kutwala omukisa guno okwebaza bakama baffe okusookera ddala okuva mu Bwakabaka abakkiriza short notice invitation manyi nti bingi ebiri eyo bye muba mukwasaganya naye tubeebaza ebbanga lyonna ow'ekitiibwa Kiwalabye ow'ekitiibwa Henry Kabembe ow'ekitiibwa Kiyemba Hasani ne ssentebe w'abavubuka mu Bwakabaka Mwami Sejjengo tusanyuse nnyo okukkiriza tube nammwe akawungeezi kano abayimbi mwe eno famire papa ye wammwe nammwe mwe bagamba batya mwe ye naffe abali mirimu egyekuusa ku entertainment mu kutegeka abafamire mwenna njala okubeebaza akadde ke mutuwadde okujja njala kusooka kwebaza nkyala Nakaayi buli musajja yenna mu nsi yalisabye n'afunayo omukyala ng'alinga Nakaayi akukubira essimu n'olaba nga buli kyakusaba okumuyambako eri bbaawe akikola nakwagala abakyala si bangi balina ssente zaabwe ez'ekikyala naye mukyala ndoza gwe naalabye nga ssente z'ekikyala tazisiba ku luwuzi azita zikole ekyo kinaasanyusa omwami we so njala kusaba abakyala mukope ku mukyala Nakaayi banange ssente muziremera nnyo ge mazima namwe mukimanyi mukyala Nakaayi wonna wooli njala okukulopera nti ensonga gye wantisse kate nkukubira essimu nkugambe nti nemereddwa omusajja gwe wantumye okutuusa wano banange taleeteka essimu zituuse ne zivuga okuva wano kati ng'ate ndi naye siizikwate tulambudde sites ne tulambula buli wamu nga nyina okuba omuwulize antwale buli gy'anaayagala naye kasita tunaakomekkereza nga tutuuse wano Mukama ampadde omukisa nti maliriza nga mutuusizza papa mulimu byobadde weebuuza kino kankyogere aweebuuza siraba kamera zange za papaazi kyabadde kigenderera okusooka okusalako okubanga tolaba bigenda mu maaso naye njala okukusaba osinziire wano omuntu avunaanyizibwa ku kamera zo omusonyiwe teyakikoze mu bubi oba obwedde oyomba tuli mu mmotoka nga mpulira sikugambe nti munnange olukiiko bwe lwatudde bwasazeewo ekyo sebo tusonyiwe ekifo tukiwambyemu essaawa ezo ze tuwambye
naye namusabye dda azeeko beere ng'osobola okugoberera buli ekigenda mu maaso mu kifo Nana manyi nti omukulu agenda kukusonyiwa. Njala kukomekkereza kuba abantu nsembye okumanya nga tubakandaaliriza nnyo. Kankomaawo papa njala okutegeeza nti nga Rebecca Jingo bw'agambye buli kye tukola gy'oli tukikola na kwagala. Kubanga amazima papa bw'oyagala abantu obaagalira ddala toliimu bukuusa mu kwagala. Tukusuubiza okukwagala, tujja kukwagala oba mayengo oba kiki, nkusuubiza nti tuli naawe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.